Essuula ey'omukaaga ey'olugero TOKIIYA NG'ONGE NTO. Omukonkonyi aleeta leenya. Lumu Tina yali agenze okulaba ku kitaawe Lujwijwira eyali agenye ate ng'awaka aleseewo muto we. TOKIIYA yawerekera ku muwala omukozi eyali agenda mu kabanja kali okusala endagala. Baali baakatambulako akabanga katono ne basanga omusajja omuzira kisa eyali mu kidduka kye n'abasaabazaako. Omulenzi yagibwamu amabega, ye mwana muwala Kate n'atuula mu ntebe ey'omu maaso okumpi n'omugoba ne byolera. Tebaalwa, abaali batudde mu maaso ne batandika okunyumya ng'eno bwe basekereza. Baanyumyanga nga TOKIIYA okutwa akunkumula era buli ke baasiinyangako ng'akabaka. Bwe baatuuka we baviiramu, TOKIIYA yagenda okuwulira ng'omugoba agamba omuwala nti, "Kale wattu, nja kujjayo." Ko omuwala nti, "Tujja kukwaniriza nnyo ssebo." Nga batuuse mu lusuku, omuwala yasala mangu endagala ezaali zibatutte ne badda eka. Ekyeggulo Kate yakifumbya bigere kubanga omwami oli yali tamubuulidde essaawa yennyini gy'anajjirako. Bw'atyo mukazi wattu yagiranga n'alingiza ebweru alabe obanga mulindwa atuuse. Omuwala Jana emmere yajjula y'akakoolakoola era bwe baamala okugiwaawaanya nga buli omu adda mu kiriri kye. TOKIIYA yasulanga mu kitanda kimu n'omukozi. Entegeka eno Tina ye yali agikoze mbu omukozi ayanguyirwenga okusimba omwana aleme kutobya buliri. Baali baakatandika okwebaza eyazimba ebweru n'ewulikikayo akuba koodi ku mulyango gw'omuzigo TOKIIYA ne Kate mwe baasulanga. Mu kawulirwa emmese omukozi yabuuza Omukonkonyi nti, "Ani oyo?" Ko gwe babuuzizza nti, "Nzuuno nzize." Omukozi yaggulawo oluggi n'atandika okwegayirira Nzuuno nzize nti, "Ssebo nnyambe ogire ng'oddayo kubanga mu nnyumba mulimu omwana omuto ate ayinza okuba ng'akyawulira." TOKIIYA engeri gye yeebakanga otw'enkoko yali atemya bukofu era bwe yawulira nga gwe beegayirira amatu galimu envumbo yaleekaana n'ayita nnyina omuto nti, "Maama, jangu olabe ekikyajja kiikino kitutawaanya." Nnyina omuto eyali asuze mu nnyumba ennene yajja alaakanga ogwalumanzera ebbeere n'abuuza omusajja kye yali akimye. Omusajja nga n'entege zimufamba yategeeza kamubuuza nti yali alina we yali aguze akakongola zziga naye nga yali yeerabiddewo. Bwe yali azze abuuze mwana muwala amulagirire kagutunda asobole okuzzaayo amacupa. Ko TOKIIYA nti, "Wamma maama akulimba, yatututteko mu mmotoka ne Kate nga tugenda okusala endagala era n'agamba nti ajja kujjayo." Omusajja yawulira ekiwundu kitandise okusamba eddagala n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Eky'omukisa Kate yali alese akajja akafuluma ekisaakaate nga kaggule, omwo nno sseddume mwe yayita ne zitwala. Omusajja bwe yawulirayo embeera yadda mu nteeko, wabula engeri Kate gye yali amanyi nti mukama we Tina yali tanywa guteeka, yeegayirira TOKIIYA obutamuloopayo. Omulenzi bwe yamala okumukakasa nga bwe yali tajja kumulonkoma ne baddamu okugalangatanya ebiwanga mu ngalo. Gye bamuzaala Tina yawunyayo buwunyi era olwamala okulingiza ku mulwadde ng'alaba lyamuleese ate era asanga emirimu gye. Yajja n'entwala y'ebintu, enkota za kibuzi, n'ennakabululu, sseggwanga w'enkoko eya luyenje, ettu ly'obutiko n'ery'ebinyeebwa n'eggobe. Jjajja wa TOKIIYA omusajja mbu yali ayagala okumuweereza gonja manjaaya, kyokka nnyina n'agaana kubanga gonja takuba bisiraani aleruka. Nga kulikayo awedde era nga Tina amaze n'okumira ku lwendo lw'amazzi, muto we yamubuulira ebyali biguddewo ekiro ekyo. Tina bwe byamugwa mu kutu n'akoowoola TOKIIYA ajja ayongera okubimunnyonnyola. TOKIIYA teyateranga kwesembereza nnyina anti gw'omanyi enfumita ng'amumanyi obukambwe, era engeri gye yamutyanga ennyo bwe yamuyita yajja emmeeme emutundugga bettu tu tu. Ku olwo nnyina yateekako akamwenyumwenyu kaataateranga kuteekako kubanga yamanya nti bw'amulagirawo obusungu TOKIIYA yali tajja kumubuulira mazima.
Omulenzi bwe yalaba akamwenyumwenyu ka nnyina akaali kannantalabika ng'ekimuli ky'endaggu yaguma, era bwe yabuuzibwa ebyali biguddewo yagamba nti osindise asitamye. Mwana mulenzi yanyumya nga n'okusavuwaza kwatadde. Bwe yatuuka ku mboozi Kate yanyumya n'omusajja mu mmotoka, ebigambo yabinyumya nga tabiruma namu, mbu nnyina amutenda okuba omunyumya. Yalaba gw'anyumiza amutegedde bulungi amatu ne yeemaliramu ddala ng'ogw'empaawo. Yatuuka ne ku ngeri gye yakolanga ekiguumaaza ente kyekola ku kyoto, n'awulira Kate ng'atoloka mu nju ekiro. Omulenzi yeeteteggulanga atyo ng'alowooza nti nnyina yali asiima, kazzi kitawe yali yeetyabira akalimu obuwuka. Bwe yabimalaayo nnyina yassa ekikkowe n'agamba nti bulijjo ndi mu kulya nga Katonga ajjula. Ko TOKIIYA nti yema. Nnyina yamulya ekimuli nti ye maamize eri magabali ggwe, ndaba ofunta olubuno ng'ekkova eriri akatiko, ani goddamu? TOKIIYA yalaba nnyina ensaamu emuzze mu kyenyi n'amanya nti kajjampuni abalagadde mu bbwa. Bwe yajjukira endya bubina nnyina gye yaterekanga emitwetwe, yatandika okubega emimwa, kubanga nnyina bwe yakwatanga ku wembuya nga weekaabira. Amangu ago Kate yakoowoolwa. Mukazi wattu eddoboozi lya mugole we lyamuleeta n'ennabbu gye si mufungize. Yajja afeesafeesa ng'akirako eyalwala akanyegezi. Bwe yatuuka mu maaso ga mugole we yafukamira amatiitiiri n'akoteka omutwe nga mu mutima gw'amanye nti baali bagenda kubimusibira ku nnyindo, nti omusango gwe yali azzizza yali agumanyi ate nga gwa nnaggomola. Tiina yabuuza Kate nti nnyabo, bulijjo nkusasula kunnyonoonera mwana? Muyinza mutya okumukola agagambo ne kaggwa ensonyi munno ng'omwana wange abeegesa amatu? Kituufu nti bulijjo otoloka ne mu nju n'olekamu omwana yekka? Kate yali tannaddamu bibuuzo ebyo, mukama we n'amupacca oluyi lwe bayita nva mu mba olwamuleeta n'obunyenyenkule mu mutwe. Kate bwe yatandika okukaaba, Tiina n'akyukira mutabani we naye n'amubikka mizibu nga bw'amulangira n'obusiru bwa kitaawe. Omulenzi yakandanga kubuuza nti maama nkoze ki? Nga miggo gye gimuddamu. Wamma ggwe giri gyalimika, kuba Tiina we yasanganga we yakubanga, anti bagamba nti magere ga nkoko. Taba nnyina muto kumutaasa, TOKIIYA bandimuggyewo biwala ttaka. Emiggo gino gyamujjukiza giri nnyina gye yamukuba olumu bwe yamubuuza nti maama taata yaani? Obulumi TOKIIYA bwe yawuliranga ku mubiri gwe bwali bungi. Nnyina omuto bwe yamukwatanga kamunyiga emiggo egirungudde ng'akuba miranga. Yeebuuza ekyali kimutimpuzza kityo nga takiraba. Kale obanga okwogera amazima kye kyamukubyanga eŋŋoma, kyeyava yeerayirira obutaddayo kuloopa mukozi oyo. Ebbanga eryaddako buli ke baamubuuzanga ng'awoza simanyi, oba oluusi ng'apalappalanya bupalappalanya, kubanga yali akizudde nti nnyina kyamwanguyiranga mangu okukkiriza eby'obulimba okusinga eby'amazima. Okuva lwe yazuula ekyama ekyo, ye ne Kate gwatandika okubasaza mu kabu. Tiina bwe yeebuuza ku Haji, baasalawo omwana atandike okusoma, kubanga yali awezezza emyaka kumpi 9 miramba. Nnyina yali amulwisizaawo okutandika olw'okumutiisa olugendo, oluvannyuma yakizuula nti omwana we yali afuuse eddiba lya mbogo, n'olwekyo yasalawo amukwasa abasomesa bamuyambeko okumumugunjulira obulungi. Bwe yeebuuza ku bazadde banne, baamutegeeza mangu nti essomero eryayitibwanga Kyamatafaali lyali ddungi bya kitalo. Mbu abasomesa baayo mu kusomesa baali mmo, ate ng'abayizi teboogera Lungereza beekansa. Tiina kwe kusalawo awandiise TOKIIYA mu ssomero eryo ng'olusoma lutandise, anti bwali budde bwa luwummula. Essuula ey'omukaaga nayo bwe tutyo ne tugiwunzika.